Polisi yaginafuiza. Polisi yaginafuiza. Nawe fala biyimba byonna bigeta bituuka December ebyo. Binyuma mu kaseera nange bimanyi okunyumiramu. You know me, city a danger. Abadde asobola ovaayo. Natojja vaayo by violence. Sigosoosa ayagala livinga bulamu bwa Bobi Wine obwedda. Ate nga ne Bobi Wine yabukola ki? Tetukyasobola kukkiriza violence. Tujja kunafuye era ngenda ku TV nkunafuye. So imisirida abavubuka. Amisiridiga abavubuka ajja ku stage nga yeegaayo omuddo okumanya oli w'amaalo. Olowooza gwosoosa oli akakoola. Oli fala kakuleze bulezi gamwa ne gagaziwa. Munoona ne mbiramu ebintu ebigeregeze ne kyogera ennyo. Onkuba ndi omanyi gw'omanyira gwe kino kigasiya. Wamusanga kweni Yesu wamugamba anabe. Namugamba genda onaabe. Lekera ogaayo omuddo. Kumanya omusajja oyo ali stupid dance. Namugamba ojja fiirwa akalango ka Coca-Cola. Nangamba ndi munene setaga Coca-Cola. That's when I realized this nigga is fucking dense. Kubanga or not taking example laba Chameleon. Muyimbi wa amani. After 25 years, Chameleon yandibadde abani sponsor aga. Nga kuliko Uganda Airlines, Uganda Revenue Authority, KCCA, Parliament. Naye olw'enneeyisa tasobola. Kati mu agreement gy'olina ne banagenda okukuta abasajja abozega we bamanyi ogenda kusayininga nti gwe wassa omuntu oyo obulamu bwo bugenda kukyuka totally naye ogenda kukanya ali misikini olina njawulo ky'okubeera n'emisegeo egikuba abantu mu ddwaliro mwana gwe masikini mazi okuba abasawo abake kumacha nasoma okutaasa obulamu bw'abantu mugomu kube gwe mazi bananga bavubuka abantu kati bana babugire bijijino kwe fabula bugine bijiji javaawo a man dedicates his life okubeera omusawo nasomera ku government gye tumanyi ndi okusoma si kwangu n'omugamba tuula wansi kuno siko kwata gonya mumunio wala wangezezaako jibuuzo bwa amanyo gayo ga primoro bama n'okwata amanyo oganyenyenyo nabo bayakula yakutta amanyo ga gonya n'agikeberekebera nabo bayakula kumanyi wakoze gwali skini manyi weetaddi wokyali bossman ku kiggwe na bossman bamutwala batyo ekigambo bossman okimanyi mbo bossman goli bossman gwenda byafukamidde wansi ogenda kutegeera tosobola kubeera bad otyo tosobola okimanyi alien skin obadde kati olifuuka mubbi ole tokyali muyimbi alien skin wali wagwa obadde wafuuka kati ddala mubbi omubbi era ensonga omusajja azze n'agamba mwabba essimu y'omwana we obadde otuyinga kibinja ky'ababbi obadde toli muyimbi oba nkona muyimbi kiki ekugambye akakisakisa abadde osere music industry ati abayimbi basanyufu wali kyebayita doti settings ka doti okuba akuba ebiyimbayimba ebyo ebyekidongo badman obadde n'omukisa nga gwe wasooka mu music industry okujja nga tolina by'oyimba oyo era mwana sapalasa palasa oli kasajja nnyo watuleetera obuzibu olwo oluyi lwewakola lwewakuba omusajja oyo lwaleeta obuzibu naye kati ogenda kakasa alisikira abadde mubbi bazimana nagenda kubira Galaxy njibuzi ne Galaxy mwana mu promotinga mu kyo omubbi w'obuwundi na filimu gye nalabako Kolito Jjo ali skini abadde n'olutano omuvubuka omulala gwe simanyi mu breaka video eno mutagire Lito Jjo agifune simbubi Lito Jjo naawe ensonga inagamba bw'oba oli agamba maama wa Alien Skin munaamugattamu Lito Jjo n'akyogerawo ku leediyo ye naye Lito Jjo ekyo kyayogera kirimu ensa nti oli waaba agize simanyi gundi n'oyogera ku maama we munaye avaawo ne Lito Jjo nkukakasa nti video walinga kuba goli kyali wa Alien Skin nnyo walinga akuma mu muliro Alien Skin anoonye omuvubuka era amukube mbwe yayogedde ku maama we kwanza Lito Jjo nkumanyi ng'omusajja omulasita omutuukirivu nti bw'oleetera ekintu oba olina ky'oyisaawo era wayogera ku nsonga eyo naye oli walira maama w'omuntu kuba goli kyali wa Alien Skin Galaxy ya Alex Alien Skin oba abawaaki simanyi naye mbawulira nga muleese omulamu ogwo naye Lito Jjo kadde kagenda kutuuka omuntu afe nga gwe yalikozesa eddoboozi n'ogamba naye violence is not the key oba ayogedde kwani oba ayogedde kiremulwana naye nga gwoli bolasitawuna wuliranga gwakikumamu omuliro Galaxy mwine gye mukolamu ebintu byammwe n'omuvubuka oyo
sibategeera naye kambuuze Galaxy Nimrod lichali wangi nakubide kasimu leto kakutte simanyi lwaki no wabizi obeera oli mukulongoosa muto guteka mukizigo kumasamasa Alin Skin ayimba kigwe mukube nyimba ze buli nnaku 10 n'ava guleza atabya atayimba Alin Skin ayimba biki nabyo mbirina naye njagala kuwa byolina okuwulira. You see most of you people sijja bavuma mwakayingira ekibuga. Okay? Kati mukuyingira ekibuga there is a radio presenter gwe nawulidde ng'agamba yayingira ekibuga 2019 naye nga yasinga okukola effujjo mu Kampala muno n'omugamba ekibuga wakakimalamu emyaka 3-2 naye effujjo lyoyina mu kifo ky'ogenda ewa mu Masaka ne mukola effujjo oli muno mu Kampala 2019 that is 2019 just gwe bali emyaka egyo oba osegeera. Some of us tuli bagoonya nze bwe nkugamba nga nti ebyennyanja biweddeyo kkiriza kubanga nsula mu nnyanja muganda wange. Hi everyone, nyongera okujjukiza nti ndi musanyufu nnyo kino sigenda kikweka omutima gwange gwakkakkanye ebimu ku bye nasaba Katonda nfe nga ndabyeko abindazeeko. I want to be honest with you. Yes, ebimu ku bintu gwe bwoba wali wasaba Katonda bugagga n'omusaba emmotoka n'omusaba ettaka nze nnyina bye namusaba. Katonda namusaba okulaba Alien Skin nga ali emabega w'emitayimbwa nga sinnafa ekyakindazeeko. Ebirala byonna bye namusaba Katonda nsobola bimusonyiwa ne ngamba kantambule ne kino. Olunaku lwajjo essanyu lyanzise ne nnemu okwebaka at the same time ng'otulo tunnuma. Naleekaanidde waggulu ng'ejjanzi era namazeeko abantu emirembe nga balowooza ngudde eddalu ne mbagamba for today mu nsonyiwe. It is very rare okusaba Katonda essaala yo n'agyanukula ng'okyali mulamu. Katonda wankoledde ekintu kye sirabangako. Nina omulala gwe njagala ali ogu. Wuliriza ebigambo byange. Nina omuntu omulala gwe njagala balinga omu babiri. Nabo nyina essaala zange zenteekayo nsukuma essaala zange ate essaala zange nsindika ku ssaawa 9 ne ku ssaawa 12. Njagala Katonda abandageko nga bali emabega w'emitayimbwa enserevolinge enseeterere omuntu anywa ku mazzi. Yes, totyanga okuseka totyanga okusanyuka nga waliwo omuntu abadde akuyisa obubi n'afuna emiswiba. Ekyo tokityanga, ekyo kati kijja kunze. Just take it from me. Bino bebeeyogeza era toyagalizanga munno okkomera omanye ekkomera. That is rubbish. Oba bbi oba ddungi, it is okay. We are happy. Me myself I'm happy. Ensi ejja kutereera, ensi egenda kunywa ku mazzi. Na buli muntu yenna abadde yeebuzaabuza. You see, waliwo bano babandi wagonye abaagala sympathy. Bambi musajja wattu, bambi babadde bajja muta, era bambi kati nalabye kino ekiwala. I'm sorry to say, kino ekiwala oba kiyita kimachi Rita Dansolo. Mukitegedde ekyo ekiwala ekizina ebizinazina ebyekisiru. Kino oba kiwala kya Shiba nga kitaddeyo posti mbwera kibanda ye muntu atasobola yadde okutta enseenene. You a fool. You girl, you're stupid. You're a fool. You are an idiot. Yes. Temugenda kutukuba ate mutuwe n'enkaaba gye tulina okukaabamu. Eyo statement gy'okoze eyo nti simanya kibanda era musajja wa mutima mulungi. Mujjukira Bouncer Alien Skin bwe yakuba n'amugyamu amannya we Makindye oba mwali mukyali Masaka. Nze mbajjukize. I can remind you. Nsobola okuflashinga obwongo bwammwe so that you can understand. Alien Skin yagenda alina abaana abo babeera nabo be bayita emmere ekuza omusege. That is the problem. Abaana tebakola, basajja bakulu tosobola kubasasula. At the end of the day bwe mufuluma ne mugenda mu bibaala mu creatingawo embeera ne mubba abantu. Mwagenda ne mukuba omwana ne mumugyamu amannyo. Kyokka olw'obusiru bwammwe okumanya Alien Skin ono ekyasinze omusibya. That guy is dense. Simanyi oba kagambo dense mukategedde.
akategedde vunulira munno. Alien Skin is a dense guy. His dense. Ebigambo ebimu biwulikika bulungi mu luzungu naye nga mu Luganda biyinza otutiisa. Ani akategedde? Ingidde banange tusobola okukola ensobi zonna naye abasajja bakulindira awantu awa. Gwe weewunye si papa eyagenda ku ofisi za Nuupu ng'alina n'emmundu lwaki basobola mukwataawo. Teebereza omusango gwe bamusibiza ebbanga lyonna gwa ssente. Naye nga ku luliro yakwata n'emmundu n'agitunuza mu bantu teri yamunyega. Wazanyidde ku Nsambya Hospital kiganda kyange. Mama. Awo ne gavumenti ekuwaayo n'ekusaddaakayo. Ndayira nga ntya Katonda. Awo ne gavumenti yo gy'obadde oweereza ekuwaayo n'ekusaddaakayo. Pinki nkubuuzizaako nnyo mukwano. Awo ne gavumenti yo gy'obadde oweereza ekuwaayo n'ekusaddaakayo. Nayo tesobola kuyimirira ku difendinga ku muntu alumbye eddwaliro. Eddamba. N'oteekawo embeera y'okuwamba ne baasikaali n'okuba n'abakuumi b'eddwaliro. Maama nnyabo. N'olumba n'eddwaliro lyonna. Sebwato Julius kyenjogerako mukitegedde. Sebwato Julius kyali wange okitegedde. Muli bantu ba Alien Skin mukimanyi. Institution ya Nsambya Hospital oba olumbye Vatican. Oba olumbye obukatuliki bwonna. Oba olumbye obukatuliki bwonna.